Abatuuze ku kyalo St Francis ekisangibwa mu luka gwa Bwaise 3 mu gombola y'e Kawempe bayitiddwa bukubirira okujja okwetaba mu lukiiko lw'ekyalo oluyitiddwa ssentebe waabwe Abdul Sekirime. Mu lukiiko luno lwetabiddwamu n'abakulembeze abalala okubadde bakansala b'ekitundu kino ne ssentebe wa LC2. Ssentebe Abdul Sekirime ategeezezza ng'akakiiko ke konna nga kakulembeddwamu mumyuka we Ali Nyanzi, ow'ebyokwerinda Yahaya Bugeza, omuwandiisi Harriet Nankanja kosa n'abalala bw'abagobye era takyabaagala mu ofiisi ya kyalo. Mu lukiiko luno lwava mu lukiiko olwatuuzibwa nga 25 ku mwezi ogw'omunaana, abatuuze mwe baasabira oba mwe nali mbategeereza nti akakiiko kange kanafu nnyo. Abakulembeze abagobeddwa baweereddwa olukusa okwogera ne bategeeza ng'omulimu gwe bakola bwe guli ogw'obwannakyewa nga tebasobola kutuula mu ofiisi ate nga balina ab'okulabirira. Olugoma bbiri tekisobola kuba mu ofiisi. Kakati mukulu Sekirime gw'obeeramu gwe mulimu gw'okola. Ninange nina waliwo enjoki ebiki ebyuma ningandi kati kyamaani wange kalye kali naye tubadde ku bufumbo nga bwankanu naye bwaba obufumbo bw'enkanu yabuleese wano kyamaani aganye okwogera tiffe tuwa abantu abakulu ekitiibwa. Simanyi mukama wange mmenya ki gyemukola ki gyemumenyamu okulekanga ngamba nti aninako babbala ddala. Bagamba ne ssentebe yennyini abadde asussa obutaba wa kitiibwa nga n'endagaano z'ekyalo azikola yekka ate nga zikolera mu mawoteeri. Naye batutuuka mu kiseera ng'endagaano ezikolebwa ez'ekyalo zikolebwa mu mawoteeri agatali kuno. Sebo kyamaani ero sifeto kitegeredde. Tuwulire buwulize. Omusajja atulika kino kyakoleddwa. Yahaya Bugeza ow'ebyokwerinda agamba obuzibu bwa nsimbi z'ekyalo no zeyeezibika yekka nga bwe boogerako ne lufuuka olutalo. Kati ebibadde bya bulimba byakweyagaliza nga ye omuntu. So tulaleeteeka okwogera amazima kuba amanya katugakolera ekiseera. Nze ndi musajja mukulu wa myaka 46. Bw'ojja n'ondaga nti nno sirina buvunaanyizibwa ng'ate enkya ngenda keera ku makya nga njagala obukulembeze okulembera ekyalo kino naye nga oli wandaga nti sirina buvunaanyizibwa oba onsangulizaako ettoomi. Kati abagobe baagala ssentebe abeetondere olw'okubayisaamu amaaso kw'ossa n'okubaswaza mu lujjudde lw'abantu. kyobola bangi mbadde nsinzira nga kyamaani yandineetondedde ndi musajja mukulu alina ku baana n'abakyala. Alex Kakooza ssentebe wa LC2 mu kwogera kwe ategeezezza ab'akakiiko nga ssentebe bw'alina obuyinza okukyusa akakiiko ke. Ssentebe Abdul Sekirime akombye kwerima nga bw'atagenda kukyusa mu ndowooza ye kuba abantu bano basusse okumumenya. Lwaki njagadde era njagala paka kati okukyusamu mu bantu bano era nga ngenda bakyusa buli omu yalemererwa okukola omulimu gwe. Wabula abantu basabye ssentebe ono asonyiwe akakiiko ke abawa omukisa ogwokubiri. Nyinza okubabuuza kufa batudde wano omwaka emyezi 8 kumwani yali anonye ebbaluwa 8 mu myezi 8. Kati lwaki oteebereza ssentebe nti atuulawo okulya ssente za ofiisi? Ssentebe ngenda kusaba n'abakulembeze abali wano abantu bano b'okulembera nabo osooka bawa omukisa. Abatuuze bagamba ensonga zino babadde balina kuzeesigalizanga bo ne batabamalira budde. Balemererwa okwetuuza ng'abantu batumalira obudde bwaffe tuleeta otutuuza wano nga basirusiru tulinga abataakole. Ezo nsonga zaabwe za munju. Newankubadde ssentebe akalambidde ku ky'okugoba akakiiko ke n'abagobe bakalambidde obutava ku kakiiko kano. Tetulina gye tulaga. Ekisanja kyaffe kyaggwako tuliwo lwa mmase ya Rafairo Magezi. Tetuli beetegefu kuba amateeka ge gatujjako my friend. Amateeka kuba amateeka tugamanyi. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.